Wonna osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku mukutu guno ogwa MS Media nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza mu ngeri ey'enjawulo tusaasira bannabyabufuzi mu ggwanga erya Uganda ne bannamateeka okuviibwako omwana omuwala Namirembe Angela aziikiddwa olunaku olwaleero wadde nga okusika omuguwa kukyaliwo mu family bbiri ey'Emmamba n'ey'Ekkobe. Taata ono w'Emmamba leero abadde ku kkooti yawe eya Mwangatu ng'asaba injunction balemese okuziika omulambo sayidi z'eri Empigi, naye omubiri gw'omugenzi baguziise mu bitundu biri eby'Empigi. So bannabyabufuzi bannamateeka tubasaasidde. Nnyina kati nzikirizibwa okuyitawo naleero duly nominated candidate Kawempe South. Yeah. Honorable Nsubuga Umaru. Twaliko naye abagoberera omukutu guno emabega nga tusoba ku bya tekinologi, tusoma ensi ekyuka etya nga yeta mu tekinologi n'ebirala byali biwanvu nnyo. Tugenda kwogera n'ebigambo olunaku olwaleero agenda kubuuza tutandike program tukwaniriza ssebo buuza abantu. Balamusizzaako bannayuganda yonna gye musinzira okutulaba. Mwebale gyonna gye mutuusizzaako engalo olwaleero. Tusaasira abo bonna abafunye ebizibu kama bajjeeko abaabwe Omukama Katonda ayongere okubagumya. Amanya n'eddoboozi Nsubuga Umaru omu kuba simbyewo okuvuganya ku lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Kawempe South. Mbalamusizza ku tikiti ya Ecological Party of Uganda. Yes, so ompeka samaleko mu nomination zatambudde zitya? Nomination alhamdulillah tezabadde mbi. Tujja kwebaza omukulu returning officer Rashid Kasacha songa yagikutte bulungi alhamdulillah twafunye kusoomozebwa kuli awo kw'amaanyi. Okujjako just ndooza mu schedule ze baatuwaza kyuseemu akatonotono awo. Nali wakunominatinga ku ssaawa 8 anominatize essaawa 10 saafunye na budde okufuna ku clip za TV nga mikwano gyange abalala. Kyankoze nawe kwawedde Kawempe bali awo beesunga okulaba mwana waabwe mpi waabwe. Kituufu. Ng'abantu bangaye baatudde ku TV babalinda ka clip tebakalabako naye ng'ekyasinze okuleeta obuzibu obudde kyasinze okukola ki? Okuleeta obuzibu sebo. Tweyanza nnyo tweyanzege tugenda tambula naye olunaku olwaleero tugenda kumanya ensonga ez'enjawulo nnyingi nnyo. Ekirungi kiri kimu nti wanominatinze alhamdulillah kubanga waliwo abatanominatinze. Nina mukwano gwange namukwasaganyizza eggulo nagamba kankuddire engeri gy'abadde amaze ebbanga ddere mu nsi z'ebweru nga bamugamba si munnansi. So bingi bye yayisemu simanyi bamunominatinze n'olwaleero tanaba kuddamu kunkubira. Ekisooka osazeewo okujja ku Ecological Party of Uganda. Yes, sir. Lwaki Ecological Party of Uganda? Ekisooka ddala obukulu sirina nsonga nnyo eri specific y'amaanyi. Naye ekisooka ebibiina wano ebigundiivu mu ggwanga lyaffe tebitera nnyo kwagala abantu bapya politician omupya okuma opportunity. Buli wootuuka bakulabanga omuto bakuyisaamu amaaso. Nga waliwo olwera abakulu abaliyo. Ecological Party nja kubeebaza nnyo kubanga from day one nga tenafuga Ecological Party of Uganda ng'ekyali RF natuukirira Honorable Muhammad Nsereko ne muwuli ekyoto kyange nalwaki nzija mu politics. Kwanza nina ekyoto ekintu ekyaneta mu politics. Sajja mu politics wakuba nali munnabyabufuzi nnyo naye nalina ensonga zange lwaki najja mu politics ane nzimunyonyola bulungi nnyo. So oluvannyuma lw'okuziwuliriza yandaba nga ninamu ekirooto nga ninamu element ennungi kubanga nze ebintu ebisinga obulamu bwawe bwonna byengobako bya community development. So bwe nabimubuuliramu nangamba nkwanyiriza njaganya abavubuka abalina endowooza bwetyo of course nga ne potential agirabawo era tutambudde bulungi tutambudde ffenna mpita nawana okumwebaza nti yayambye yakwatiddeko bacandidates abamu baba tebalina ssente za kusasula nomination fee naye buli omu yenna eyaleese interest ye nti ayagala okwesimbawo ku tiketi ye Ecological Party of Uganda president waffe Muhammad Nsereko yamusasulidde nomination fee. So ekyo nakyo nkimwebaliza sebo. So ongamye tolina nsonga y'amaanyi nnyo lwaki wajjidde ku Ecological Party naye olw'okuba nti ebibiina bino ebiringa ebigundiivu tebibwa chance bannabyabufuzi batonga nosala kugenda mu Ecological Party of Uganda. Yes, sir. So kati
njagala ombulire ebikusikiriza okujja naddala mu position y'obubaka bwa parliament. Ekisookera ddala ekibuuzo ekyo kikulu nnyo, kyagala nnyo, ate si gwe gusoose okwogera ku nsonga zino. Era nja kuziddingana kubanga nze ze zange z'ensonga zenkola ki zentuufu era ezandeeta. Nakunyumiza nti nze nakeera ku makya ng'omuvubuka yenna omuyiiya Plan International yampeerera netusomesa, naye baatugamba nti ssente ze tubaweereramu abazituwadde nabo bantu. Bwe mubanga muyiseemu muddeeyo mu communities zammwe nammwe muyambe ku bantu abaliyo. So bwe twatandika okukola kasente twatula n'emikwano gyange ne tulowooza tutandika okutunula ebizibu ebigwa ebiri mu community yaffe omwo. Twekwata ne tuwandika ekiwandiiko abazungu bakita proposal. Proposal eyo newangula billioni namba twaloja $2.5. Ne tukola ebintu bingi. Nabagamba nti twagenda ku Makerere Institute of Languages okola translation ya document yaffe batusaba $1,7.1 sente ne tuzisasula. Tugenda ku embassy ya UAE ne tukiliyalinga kubanga twagenda ku ya Saudi ne Ghana. Naye twasanga okusomoozebwa nti ekintu ekyali kisinga okuba ekitono ennyo kwali kufuna mukono either gwa MP recommendation letter oba minister oba lord mayor. Just batuwe recommendation letter naye letter eyo yagaana okulabikako era yatuleetera okubeera disqualified. So system yatushatinga down nga tetukoze submission yaffe esembayo ate nga kyali kigambibwa nti singa oleeta ekintu kyonna ekitamala kingana ku bye baakusabye obeera disqualified. So bwetyo ne tubulwa omukisa ogwetaseeteza ffuwano nnyingi ennyo kubanga twali tuzeeta kuyamba bannayuganda. So kuva ku olwo nze nanyiigira ne ngamba mikwano gyange bwe mba mbadde wano e Uganda ku kompyuta yange ninsobola okulobingira abantu bange sente bweziti kitegeeza nsobola okuba omukulembeze omulungi mu ggwanga lino nimbagamba era ngenda kubanga nesimbawo ku bubaka bwa parliament sobola okubanga mpeereza bannakawempe kubanga ndaba potential njirina. So ze zimu ku nsonga ezasinga okukola ki okubanga zindeeta mu Kayempe South 17. Ensonga ya kunyiiga, ensonga nanyiiga nafuna obusungu olw'ensonga mwatukira ku mubaka sitting MP. Kakati ekintu kino kibeera bwe kiti bwe mubanga mukola mugabana emirimu. Kakati nze nagabana egyali gisinga okuba emizibu ennyo egyali etaga financial muscle n'ebisigadde ku looking after abali bakola ku proposals naki katwalinamu munnaffe eyalina okuhandolinga ebyo kitegeera bulungi n'atulaga mukwano gwe era oli n'atuwa assurance ti nzengera batwali wa honorable kitegeera kuba tebali specific nti oba alina kuba wa Kawempe South kasaba mbaka kubanga bali bagala recommendation letter obeere nga toli wakiwani kwajuka obeera online emabega eno olumba babahako omuntu ayingira mu system n'akola byonna byakoze mulowooza mwogera na muntu kitegeera bulungi. Ezo instant bwezityo nange nzifuna abantu bakuba masimu gaffe n'akola details zo nga ziva mu meme naye nga mazima akola ki alimba. Kati twali twagala ebbaluwa endala eraga authenticity kitegeera bulungi. Oli n'atuwa promise ekyo ngenda kihandolinga naye twakana nga mugabane ebbaluwa eriwa nkya paka system bwe yakola ki lwe yatuggalirayo twateekamu sente zaffe nnyingi nnyo ng'abavubuka ate ne kituluma nnyo. Kakati muganda wange okubuuliramu brief entono sente zaali zigenda kukola ebintu bino wammanga. Ekisooka tulina abakyala twali twakuba ebifaananyi mu bwayiso omwo abakolera ku kkubo nga tugenda bawa $220 abakyala 300 ezo ze millioni 6. Sente ezo twali tugenda kugulako pichi boda 40 naye nga tukibaze nti buli boda egenda kugula $5,200,000 inga tugenda kubanga tuzigabira abavuza boda nga bazivuga tebazaamu magoba. Kakati kitegeera twali tumaze okubala nti buli mwezi tujja sobola okugula pichi 2 ate tuzigabe kubanga abo abantu 4 bali basobola kubanga sente ze bazza zigula pichi 2 buli mwezi. Kakati ne tuvaawo ne tugamba nedda tulina abakyala kugamba obe empoweringa ne tuteekawo sako nga tugenda kujjako sente ezimu tuziteeke mu kasako. Ebiseera ebimu bamaama baba bazza abaana baabwe ku masomero baba tebalinamu tugeze emitwalo nga 3-5 gula katabo ka peni naki nga twagala tunaba empowering nga tuwadde sente babeere nga baba tebalinamu ka sente bajja waffe no ne beewola olw'okuba tumanyi bakola netubeera nga tubakola ki nga sente ezo zibataasa okubanga bajja abaana baabwe kuki awaka. So sente ezo twali tugenda kukolako center
tulina ekintu ekiruma nga abavubuka b'omu bwayise inigeno kubanga ffe twakula tuzanya bikonde katwagala nnyo okukola ekifo ekitugatta wamu ffe kituyita social center. So twali tugenda kukolako ebintu bino wammanga ku sente ezo. Twali tugenda kugulako kompyuta 50 nga za community. Abantu abatamanyi mugaso gwa kompyuta nze nfuna okusomoozebwa abaana bangi bajja nga balina kosi waka waabwe naye nga mazima talina kompyuta. Nagamanya zika ku kompyuta yo. Nkole kosi waka. N'omuwa ne internet n'omuwa kuba tulina already ka internet kafe abaana abamu ke bakozesaako naye tebalina computers. Omwana talina na wa printing era naye nga muzadde bambi yalwanye yeewoze kaloni mu banka n'amusasulira tuition e Makerere. Ate bw'otakola kosi waka bulungi ku university kizibu nnyo okuyita. Singa ogwa kosi waka nkuli amazima tutamukola bulungi. Kwa already akalinga percentage nene kuki ku exams zo. Exams zo kuba out of 60 nga kosi waka ali 40. Oba out of 70 nga kosi waka ali 30 kisinziira. Kati twagala nti bwe bataddewo social center y'abavubuka egenda kugatta abaana bonna buli ayagala okuyiga ku kompyuta ne baba wa primary ne baba wa secondary kuba guno omulembe gwe tulimu gwa digital weetaaga okuba ne ICT skills zikiriza obagaana. So eyo center alega tuyamba nnyo nga tetugenda kukoma okwo twali tugenda kuyigirizaamu abantu ebintu bya graphics ebintu bya multimedia ebyokukola video editing production twali gwemanya ebintu bya computer bingi pozi n'okukanika computers twali tugenda byesomesezaamu mu center eyo. Kati ku center eyo yemu twali tugenda kukolako music school. Music school eyo of course era nga bwomanyi ghetto ezisinga wano mu ggwanga lyaffe zirimu ebitone ebyenjawulo. Kati twatunulira nti abaana baffe abayimbi abasinga batugamba nnyo nze ekinemeseza okusucceedinga kubanga studio mwenkolera ya laisi era nze golaba nakubiranga n'omusajja wa Swangies beno ne asooka kunjulira nagenda ne muganga ngenda kola studio nambuzo ina sere budget ya semeka ne muganga ne mtwala $3 nangamba boyo ojja kuba okikubye era nalinga mu engaging nnyo ku project eno nga manyi sente zikola ki zitandisi ziwedde zali ziwedde n'okugwa okitegeera bulungi. So twali tugenda kukola music school eyo baana bayiga okuba gitaazi baje bakube pianos bakube ebivuga ate n'okurecordinga nenga studio nungi ate nga n'environment gye tucreatinze mu kifo nungi. Then item eyokusatu twali tulina okukolako kuŋŋaanya babox abaana bagala okuyiga ebikonde pozi n'okusitwasitwamu ku byuma nenga ekifo kirabika bulungi nnyo. So break down ya sente ezo bwetyo bwe yali ekola ki bwetyo bwe yali kubanga ffe vision yaffe okuva edda tugamba lwaki tulina kifo kigatta abavubuka kuba natambulako n'ensimu nagenda nendaba ekifo kyo nekinsanyusa nnyo era kindi ku mutima paka bwe ndifa sikikoze ngenda kufa n'ekyoto kyange ekyo kijja kunnuma nnyo bwe ndiba sikitadde mu community wempangaalira sebo. So nga tetuna bagenda ku bino kubanga olina n'ebirala byolaba byoyagala okukolera abantu kituufu nnyo kitegeeza zino sente bazifuna nafuna recommendation tewalize ku bubaka bwa parliament mu butuufu nzikiriza tisaanize ku bubaka bwa parliament olw'ensonga emu nze okuva edda nali sifunanko na interest ya kubeera MP sifunanko na politics yadde actually yadde okubeera awo okwesimbawo ku ssomero naye nalina omukisa ku ssomero bannondanga nnyo ku bya prefect nga seesimbye nawo mutuufu mbadde sina interest kubanga n'abantu beewaffe abasinga tebakola ki tebabyagala naye mu bulamu buli kasaba baawo ekintu ekitriggeringa omuntu okubeera nga yeegatta ku ki mu kintu ekimu so eyo yali trigger y'amaanyi okubeera nga yanyingiza politics ono. Kati gwe constituency eno ogira vote ya Kawempe South? Constituency eno nze ng'omuntu nnumwa ate sirumwa mu Kawempe South mokka naye general nnumwa mu Uganda nti abakulembeze baffe bwe bajja mu communities zaffe muno beerabira omuntu ajja ne program yaleetedde abantu okukyusa obulamu bw'abantu naye nga teri applicable okitegeera nga ekintu kyeyeetaddeko kyayogera kutasobola kukikola kiri beyond his control naye n'akisuubiza abalonzi ate ne bamuwa akalulu. Kati obuzibu tusinga okubeera nabwo ti bannabyabufuzi batumanipulatinga naye nga tulina ebizibu bingi bye basobola okutukolerako mu kapasite yaabwe naye ate ne baba nga tebabitukolerako. So bwe buzibu bwensinga okulaba muki mu constituency yaffe muno at the moment ti bannabyabufuzi bangi bajja nga ebizibu byaffe babimanyi naye ne bakozesa ebigambo by'olukujjukujju ne bawininga emitima gy'abantu baffe ne bayitawo bwe bamala ne batulekawo. So kati ekizibu ekisooka ky'abakulembeze baffe kyekizibu Kawempe kyesinza okwolekera. Kati ogenda gwenga omuntu biki ebirala byolabye nga bisumbwe bitawaanya constituency eno oga nti singa Katonda nnyamba nali badde nsobola okuyamba abantu bange bano ne bano ne bano ne bano. Kakati
ebintu ebitawanya Kawempe South bingi ebisoomooza bingi ge mazima naye kanjogere ku paati y'obubaka obwenneegwanyiza nganze tukikkiriza omubaka alina emirimu giri egiri meja kitegeera naye omulimu ogusinga obukulu ate gwe gwaffe abalonzi abakola ki abamulonda okitegeera kubanga bino betuwoza mbu simanyi mubaka yagenze kubaka omubaka ayisa amateeka okitegeera n'okubakubakanyako ebirowoozo kitegeeza biri mu parliament okitegeera bulungi ogwokukola budget appropriation naye akikolera wa naye guno ogwa representation guno nti ku bizibu bye tulina nze ngamba ebitonotono mubaka byasobola otukolera ssaawa zino byenandiwudde byenga nti bandituddizzaayo akatono wano kyekyo ekifo at least mwe tukuŋŋaanira omubaka singa at least ateekawo ekintu ekyekijjukizo mu bantu be kyonna kyonna kyaba asobodde nze nalowooza ekyo kyenkuga ekya resource center y'abaana kubanga kyekituli mu bwongo naye singa ateekawo ekintu kyonna kubanga community development mulimu munene nnyo tosobola kujja n'oga abantu nze ngenda bakyusiza kino naye at least onoonyayo akantu ka niishi nti ne bwe mba nga nvuddewo mu kifo kino abantu kwe balisobola okuba nga bakola ki nga banzijukirako kati ngenda kuwa ekyokulabirako tulina obusaawe bw'ettaka bungi wano mu Kawempe South ebyobufuzi bwe bitandika buli muntu ayagala ateeke essente mu sports naye tewali afaayo okugamba nti tulwanyise ebisaawe bino tubiteekeko kataafu okitegeera bulungi ezo ssente nkukakasa nti osobola okuzifuna ezikola akasaawe kataafu ako nga tokutte na nsawo yo nga gwe omubaka era nze njagala nyimirire wano nga nsaba bannakawempe ekintu eki tinze sisaba munnakawempe parliament mujagenda mu parliament yamu sinjagala just ekitiibwa ky'obwamemba bwa parliament n'eyo chance gye baba ababaka okubanga batambula okugenda mu nsi buli baagadde okukola ki okugenda ng'ate batambulira ku sente za wa musolo zino kubanga nze manyi ekyokukola kitegeera manyi ekyokukola kintudde mu conferences nyingi nga ziri online wano naye kakati waliwo ekineetagisa okubanga nzigendamu nembeera involved nsobole okubanga ate ndeetawo embeera ennungi mu bantu bange eyo gye n'abansobodde ng'okukyusa obulamu bw'abakyala bangi ennyo mu makubo omwo mbasanga alina kasooli atunda eminwegi esatu naye njaga kukakasa muganda wange nti nze n'awantu wensobola okugenda nga buli mwaka nsobola okulobingawo biliyoni ya ssente singa mba nsobola okwesitula n'entambula nga ngenze nga nze physically n'entuukayo naye bwe mbeera eno online eno ebintu bizibuwalamuko vetting eba nzibu nnyo okitegeera bulungi oli ayinza okumbuuza kisoboka kitya gwe tosobola kitegeera lwa nsonga nti si byolimu naye nze kati abirimu n'atula n'abavubuka b'entudde nabo ndaba nga babikola nkimanyi nti era kikola ki kisoboka ssebo. So professionally wasoma ki? Nze professionally ndi network engineer. Saawa zino ndi mu kusoma bachelor's degree in information and communication technology ku Victoria University. Naye nga ni network engineer kubanga tulina course eziri profession endala za Cisco. Kati nasoma ezo course za Cisco zezinfula okubanga network engineer. So inawo oyambeko abantu mu society yongo oyita mulimu ogwo gwokola. Ekyo kikulu nnyo. Abaana bangi benconnectinze ku mirimu egy'enjawulo. Abaana bangi bempadde inspiration. Naye ekikulu nti omutendera kwegamba sola bayamba ku speed. Kwa osobola okujja n'oyamba abaana basatu batano nga b'omanyi. Okusomesa kuno abaana abasinga ebintu ebizibuzibu nabyo si byangu. Naye ate singa Katonda ampa chance nga mbadde mubaka. Ngenda kuwa example nti waliwo ebitongole nga Google ne Microsoft. Bwe bakusanga oli organized bulungi basobola okuwa ssente. N'okola center zaffe abaana abo bajja ne basomeramu ebintu byabwe ebyo kubanga bo baagala nnyo okwempoweringa communities naye ng'oli organized bulungi. So beetaaga omuntu singa obanga olina title zino ze tuli mu kulwanirira bannange kyangu nnyo okujja n'oleetawo ebintu ebyenjawulo mu constituency yo nga togenze kulimba abantu nti simanyi ngenda kuzimba malwaliro simanyi ngenda kuzimba oluguudo lw'egindi okitegeera bulungi. Kati nze ebisinga okunnuma nti ababaka bagenda wano ne bajja ne tubawo obululu bwaffe naye bambi n'abulayo n'akantu akatini k'osologa nti omusajja ono yakola kano kutuyinza okukola ki okubanga tumulabirako ssebo. So oyambye connecting oba kubayingiza mu mulimu ogwo? Oconnecting kwe kubayingiza mu mulimu ogwo naye era bangi bensomeseza n'okubasomesaako bayigiriza naye kakati jjukira no mu kuyigiriza nti bajjanga babiri basatu n'obakwasizaako n'ojja obalaga kino n'ojja obalaga kiri naddala mulimu ne benconnectings era mu makampuni ag'enjawulo. Baana bangi bensomeseza kati waliwo tulina mu field y'okuwalampa emirongo twakita rigging mu lulimi lwaffe bangi bensomeseza okukola ekyo nagwo mulimu ssebo gubasasulirako abantu okwera ngoli riga byonna tubikola ssebo si buli omuntu abikola naye kati ffe abamu ghetto
fe tutandike eno nojanga okola buli kimu okola amasanyalaze no walampa omulongo kati nze ndi complaint nti osobola okuntuma buli kimu nengane nemalira ebintu ebyo tubiyita access nembikola naye tekiri mu buli omu abantu abasinga heights bazikola ki bazitya tebasobola kubeerayo waggulu eyo kati Kawempe eno gyoyagala ey'omumaserengeta erina yamiruka ng'emeka Kawempe ey'omumaserengeta tulina emiruka 13 so wamaze ogistadinga bulungi emiruka egyo gyonna ngiyitamu tulinamu ebyalo 72 gyonna ngiyitamu sinawe sinalinya kigere kyange ate ekirala mwenkulidde tewali muluka mupya gwe mbadde sinyangamu kigere kyange naye enjawulo nti feemu yange abantu babali tebamanyi bumanya naye nga ffe tukulidde omwo of course constituency yaffe sinene nnyo mukulidde wa side wa kati nze nakulira mu kyalo kye bayita Mukalazi Kazo kulidde mu byalo bibiri kyosala busaze ekkubo n'ogwa ku Mukalazi ate n'osala ekkubo n'odda Kazo so awo kati besi yo weesinziira awo besi yange nja kugamba weesinziire era kuba wali abantu abasinga okummanya kyannaku nnyo nti abaana betukuze nabo abasinga munnaye tebakyali mu bitundu bali scattered ensi yabali anti kati otuuka mu kitundu abaana ne bakubuuza gwe oli waawa kuba kati tukyalina budde busiiba waka lwosiibi wako siba mu nnyumba ng'abantu bonna bapya nga bw'omanyi nti buli myaka 10 generation zijja zikola ki zikyuka ate nawali twaliwo nga tuli bapangisa omupangisa ne time akyuka naye ne tumala ebbanga ate ne kugamba nti nga weetuli buli kaseera okyuka n'obanga oddaano n'okola ki n'odda wali naye ng'abaana basaba ennaku nabo bonna basinga kuba mu kitundu ekyo oyimiridde otya mu bya ssente kubanga akalulu ka Uganda baatugamba okukawangula omubaka onobba ne miliyoni 8 ekitini ekyo kituufu akalulu kano si byakulimba keetaagamu essente kubanga operation costs si nnyangu ate n'abantu buli wootuuka nga bw'omanyi abantu babamenya dde emitima buli gw'otuukako agamba mugenda kulya naffe mukole ki naye ate mulimu era abo abalungi of course akikugamba olumu ng'asaaga ne munyumya n'omuconvinsinga n'akuzzamu alina gaatopowa njakkakuwa n'osanga omulala ate bambi nga etakusaba nti lwakuba ayagala okukusaba naye ng'ekituufu takola ki ng'ekituufu talina naawe omulaba ng'enjala emuluma ebyaddala kati ffe tulina obuzibu nti ebitundu ebitusurroundings ebya ghetto juzi nagenda okunoonya kalumu nabukalu eyo bambi abaana bansanyukira ne bantwala abamu nali mbamanyi twakula nabo naye omwana akutanagaa munnaye jangu kukyazeeko waka kuba baawulira essanyu okulaba nga kyaliwa bwe baakula naye azze ku kifo kino ekyowa MP naye nawulira ennaku ebyaddala omuntu akutwala waaswa naawe omubaka we mutuufu n'owulira ennaku nga bwe wandibadde ne ssente tewandiziremedde ebyaddala so olumu abalonzi baffe sigamba nti basabiriza busabiriza naye bo bali bubi ate ne gavumenti yaffe n'ekyonoona nti bakandidate betuvuganya nabo abali ku mukono gwa gavumenti babawa ssente nnyingi nnyo kakati bo bwe bagenda ssente bayiwanjiwe ate nga kyannaku nti omanyi omuntu bw'oba ogaba ssente tulina okubanga tusomesa abantu ssente zino zetugabye obugabi just okuwaayo tezikulakulanya mu bulamu bw'abantu naye ze n'omukisa nti mbadde nkola n'ebitongole bingi ebyannakyewa batugamba oba ogenda okugabira omuntu ssente sooka omusomese kati zino ssente zetugabira obugabi z'abantu twandibadde nga tuzisanga mu projects nojja n'oteekawo ebibiina ne bisomesa abantu kugamba n'obawa ng'omanyi kye baba kigenda kubazimba naye bw'oba omuntu ng'omuwadde ssente za kyamisana mutwalo 15 gwe n'ogaba biliyoni zo 10 nga wemugaa nti akalulu ka bbeeyi abantu baffe tetugenda bazimba era bajja sigala nga basaba ebbanga lyonna so oyimiridde otya mu bya ssente ebya ssente sijja kukulimba nze siri musajja mugagga era nga bwe nakugaye nti politics namugjamu olwa inspiration yange eyo ssente sizirina wabula nina ezisobola okusupportinga operations zange mpola mpola naye nga tesobola kummazaako so era n'abo abali eyo abasobola okunkwasizaako ng'olieyo ng'olaba nti nkutaddemu amaanyi nkuinspirinze tetugana kunkasukirayo konkasukidde nange nengina nenyongeramu amaanyi kubanga kyalina ebintu byenjagala okukolako saa zino na grant yange gyendi mu kuwanikako gyengoba naye njagala nfuneyo wakira emitwalo ga $40 ng'ana leeta ebintu ebidevelopinga abantu baffe kubanga nze ssente manyi we ziri naye obuzibu okuzifuna zeetaagamu ssente ekyokubiri zeetaaga okutambula okuva wano naye ne ssente za tiketi zennyini nazo sizirina kitegeera so akuva wano nengina nembawo embeera so kati mu mbeera bwete abalonzi basobola okuwa akalulu mu kulabako abalonzi sijja kulimba sobola sina kya basalirawo wabula kye nina okukola kiri kimu nina kubatuukamu ne mbasaba akalulu kyamukisa mulungi mbabaddemu ntuuseeyo bempaddeyo sente mbawadde besibadde sikoze eki sibawadde era bendese balaga nti mbakonvinsi ne vision yange gye nnina bonvaayo bakkirize era nga banneegasseeko era mbalaba obuwagizi bwawe kwatira nnyo okunsindikira ka WhatsApp
banzizaamu amaanyi so byo byonna bitwongeramu amaanyi so ate n'ekirala sente kituufu factor nene mu kalulu naye munnaye era oyinza ozigabana n'otakawangula ekyo nakyo kikulu nnyo kati bana abatasomye tekinologi kuba ndaba oli nnyo ku bano bansomye abatasomye boosola bayamba otya kakati saawa zino nga we nkugambye nti ebintu byaffe ffe buli kye tukola tusooka kiwandiikako ffe ebbanga lyonya tuwandika proposal ekisookera ddala tugeze nti Katonda singa aba yaleese omukisa nga nze mbaka constituency yaffe eno kyensooka okugamba nti njagala nnyo okubanga one kusooka okusetting up office neggulu etali gaa zino zetuggala obugazi naye nga all the time ebeere open ng'ate abantu bajja accessinga ekyokubiri mba njagala buli parish ebeere nga batuula kubanga bo bamanyi ebizibu byabwe nga bo kati nzijawo ngambye nti mbayambye ntya nti bwe naabateeka mu bwongo bwange nze ndi wa tekinologi gwenja okukola ki okuwandiikako bwe banaawandika proposals bwabwe tebujja kubanga bukaluubiza tebujja kuba bwa ssente baleeta akantu katono ka concept ne tulaba mind yaabwe kiraba bulungi bwe tumala okulaba mind yaabwe tukwata mind eyo mu parishes 13 ne tuzincorporatinga mu proposal emu ne tumala ne tugikolera budget kitegeeza nti eyawandiise abawandiise ekisooka balina kubanga wandikira mu groups abawandiise ng'ekizibu kyabwe tugeze kya increasing ku capital waabwe tusoma mind yaabwe ne tutegeera abaagala okugula boda tusoma mind yaabwe ne tugitegeera n'emitendera egy'enjawulo bwekityo bwegiri katuma tugincorporatinga mu kintu kimu ne tukola budget nga bw'ola gavumenti bwekola nti ekola budget ya ggwanga lyonna kakati awo ffe we tuyingiriramu ne batulekera omulimu ogwo gwa kugenda kunoonya ssente ezo okusinziira ku kye bawandiiseeko so budget eyinza okuba nga nnene naye ffe tugamba nti tusobola okugamba nti budget tugeze bwe tuba tuwandiise ne tulaba nti budget yaffe tugeze ya biliyoni nga 2 tubagamba yes kubanga already it's a vision tutambule n'eno kubanga ya mwaka kitegeera ffe katugere tunoonye ssente zino singa omwaka gugwako nga tufunyeyo millions 5 nga tuddeyo tubalaga nti bane tutemeteme bwe tuti buli omu afuneko okusiza ku kyawandiika kiraba bulungi then ogwo omwaka nga tuguggala ngeri omwaka oguddako nga tukola ekyo yengeri yokka gye tusobola okuba nga tunoonyezaamu abantu baffe ssente ate nga of course nga tubategese n'obategeka kubanga ngenda kugamba ebigambo bino ssente ezisobola okulaakulanya communities zaffe ssente gye ziri ebyaddala abazigaba gye bali naye ekisookera ddala obatuuseemu otya ekyokubiri status yo eri etya okitegeera bulungi so nze ye concept yaffe gye twagala okutambulirako nga tuli mu kukulembera abantu ba Kawempe South kati oli bwatunuulira Umaru muntu musajja abuvunaanyizibwa umwana tuyinza kugaa nti si musajja abuvunaanyizibwa botukirawo okwesimba ku bubaka bwa parliament obeera abuvunaanyizibwa kubanga ebisooka bye tuyitamu bingi mubimanyi ssente zokka ezinominatinga sinyangu abasinga tebazifunye munnaye eggulo teziroyizinka muntu nga toli musajja balemereddwa abasinga ekyokubiri ebyoto byange byennyini byendoota tebibolotebwa muntu nga toli wabuvunaanyizibwa esebo so kati ebigambo bye ebisembayo eri bannakawempe by'omumaserengeta bannakawempe mwena gye musinzira okutulaba nyinza okuba nga ndi wano muganda nga wedda mbuuza nti olina essente ekikulu budget siina nnene olinawo ekyokubiri abantu bazze nnyo nga boogera bulungi era naye ate olumu boogera bulungi kwegamba ng'ate ebimu biri beyond their capacity so mutuule muwulize ebirowoozo by'ababaka bammwe ekyokubiri mubeere nga mwesengejjera muleme kugendera ku bandi wagon nti gundi yagambye mutunuulire mwandyagadde kiki kye mwandyagadde omubaka wammwe okuba nga abakola ki ng'abakolera okusinga ebyokugamba nti gundi kaatookyeyo bwe tunaaba nga tukyusiza endowooza yaffe eggwanga lyaffe ligenda kukola ki ligenda kuba likyuka so mbasaba kalulu kamwe bannange Subuga Umaru Kawempe South temumwerabira ecological party of Uganda akabonero muzindaalo bwe bulolaba akazindaalo mu luzungu gye bayita microphone olina okutiikinga disable tweyanza nnyo tweyanzege wona obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano ne Nsubuga Umaru omusajja muna tekinologiya omusajja mu lobbyinzi olaba lobbinga taliiyo eri n'awandiikira abasajja proposal ne bazikkiriza ne ssente ne bamuwa kitegeeza nti ate waabeerayo ng'agenda physical aba asobola okubaleetera because egimu ku mirimu gy'abaka ba parliament egitali mu mateeka kwe kulobbinga oba wabweru oba wa tugenda koma wano leero tujja kutandikirawo olunaku olulala
akuume atakumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Amiina.